So I launched this one of the 2015-2020. Enteekateeka eno emanyiddwa nga National Development Plan ya myaka 5 ng'esuubira okubbulula abantu okuva mu lunabe lw'obwavu okuviira ddala mu maka gaabwe. President Museveni era wanaatongozza n'enteekateeka y'ekibiina ky'amawanga amagatte gye bagenda okugoberera nga bavujjirira eggwanga lino obuyambi mu mirimu egy'enjawulo. President agambye nti gavumenti erina okuteebereza ng'ebyenfuna by'omu maka bigenda kweyongera okubbuluka ssaako n'okulongooka. Enteekateeka eno yali ebaddewoko mu ggwanga era nga kiteeberezwa nti yakola kinene nnyo okulambika enkulaakulana mu bantu okuviira ddala mu maka, emirimu egy'enjawulo ssaako ebyenfuna ne mu by'obujjanjabi. When we hit the boundary of $1,000 per capita, then we have entered the lower middle income status. Now when you hear people talking of 2040, that is when we shall be in the upper middle income status, where the average per capita will be $9,000. So this is the 2040 vision you hear about, but nearer we shall have entered from the low level. Wabula okusoomooza okunene kukyali mu ngeri abantu gye bakozesaamu emikisa gye balina okukyusa n'okufuna mu mirimu gyabwe. Kino wabula tekirobedde gavumenti kuteekawo nkola mpya okutereeza n'okuzibikirawo wonna awali amabanga n'obugulumbo. Ye minisita by'ensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matya Kasajja agamba nti walina okubawo engeri y'okuyamba abantu okufunamu ebyo bye bakola. The wish of every Ugandan is to see the country grow fast. The strategic focus of the NDP2 will be to attain and sustain rapid growth with the value addition through industrialization or light manufacturing and taking advantage of the potential demographic dividend.